agenda mpaka ngajja emmotoka ng'avuga ngajja. Ne mugamba n'omukyalo soose genda mugamba nti nkomyeyo. N'agamba nedda. Nze sinnagendayo ku biki naye yeegaana nga omanyi abasajja. Naye ekisinga okunnuma mu byonna sente zange kubanga we nakomawo nayita mu process ne mbawaabira n'omusango gukyaliyo ku Kira Road. N'omwami namusibako awo ennaku 2. Munnange oli omwana simanyi sitaani amulimu naye Jeni yeezira kulaba kubanga waliwo ne ba mikwano gye mingi n'egintuukiridde. Munnange nga yabatwalako abasajja. Waliwo mukulu waffe mukulu wange gwenzirako Florence. Jeni yamutwala yayagala bbaawe. N'abasanga bulubona sistange n'amugamba mpa ebisumuluzo. Mumalirize ebyamu. Kwegamba simanyi muzimu gumulimu, simanyi kiki kimulimu. Naye kyewunyisa mu byonna taata w'omusajja omukulu. N'awagira ekyo. Era yagamba ebyo ebintu si byakasooka kubaawo biri common nnyo. Ebiro lwasi tulesere Dubai bambaninga. Ne bangamba sigenda kuddayo kuba nafulumira ku pass out. Yes, nali nkola akasente kange. Naye engeri nali mbaze nti December nkomawo. Ne ngamba waki nteekamu visa ey'emyezi 2, ey'emyaka 2 ate nga nzirayo. Kubanga twali tubaze n'omwami December nkomawo. That's why nagula n'emmotoka. Nga manyi December nkomawo. Ne nga kambere mu overstay kuba emyezi gino egibulayo. Ninye nzire Uganda. Nga sisuubira nti ngenda kudda ku kyeyo kuba buli kimu twali tukikoze. Ate nali nkoze sente zange ezimala. Nali nkola sente nga nyina abakozi nga natwala sister wange. Nagambye sigenda kubyogerako kuba byaki byonna bya bulimba. My brothers were there, my sisters were there. Okujjako sister ogu we yatuusa n'amuteeka ku side oyo gwabeera naye. Era ye yamukozesa so bine sister nga yakubidde mama esimu nga mpulira bwe tukuba omukolo egwawedde nabadde ne mama. N'amuta mama mbuliridde nitwaganya okuwulira kati nze kyengenda okugamba kitono nnyo ku mama. Mama abeera muzadde. Omuzadde tasobola kulaga side nti ndi ku side ono oba ku yaani. Mama aliwo okulaba nti mwenna muli ki muli baana. Kati ye bw'ayogera ne mama, of course mama alina mugamba Jeni yakoze bubi. Akuzeemu amaanyi nga mama. Nawe bw'ogenda wa mama n'omugamba n'agamba kino kiri bwekiti kati yajja koza mama yamugoba lererererere. Kati mama yo ku mukolo yazze. Oba bakoze TikTok, oba bakoze biki pozi nga kayisewo obulabi ate era kalabe kayitewo. Negwe tokanoonyereza. Muntu kangende kugundi yabwe ndabe. Kande kugundi ndabe. Baby, ebyo tobinoonyereza. Gwe continue with your life. Egenda kugondera, egenda kunyumira. Katonda kasono omwewa, agenda kubezaawo, agenda kunaza omutima gwo, agenda kuwa omwami omulungi. Kane baganda bono bazala nabo oyo omwana omuwala oyo. Abatata we side eri. Kana bafunyadde obuzibu. Mikwano gyawe muganda wo ndaba yagadde bba wa sister. Abo family yawe basiru. Okitegeera? Muganda. Kiringizaamu n'abantu abalaba abatakiriimu. Muganda we yali. Kati yete we navaayo tusange namunyiiza dda. Yate kati banakiwulira but still babeera tebajja kubeera bonna. Tebajja kubeera bonna. Okitaddeko omukono? Tebajja. Muna akazaako nti agala baba bakwano be. Bagenda n'abatakimanyi bagenda kuba tebamwewalira ddala. Oyo simanyi huda wa kuno. Agenda kuba kati emikwano gigenda kumwesamba. Ne business ebiseera bisinga zifa. Oba declining. Buli muntu aba akulaba bulala. Sikuwerekera. Ne mwambala Gomez. Ne wobeera oli muganda wange. Ne wobeera oli ani wange ekibi kibeera kibi. Ne mwambale Gomez. Sikuwerekera. Kuba n'eddiini yennyini egamba tokkirizanga kwawula Luganda. Ekintu kyonna kyonna ekiteekawo embeera y'okwawula Oluganda okyewalanga. Baseeka b'Obusiraamu abasinga. These are sisters. Gwe taata wa Jeni okimanyi ddala kuba taata wa Jeni ye Jeni si Busiraamu. Ono omuwala omukyala mukulu Musiraamu. Ali Kawasa Musiraamu. Okitegedde? Nti ali ono bwe yandizze lwaki tulaba nti ddala agenda kwonoona family. Bano abaana ba maama omu. Ate nga baakulya nawuwo kubanga baamujja nanyina bajja ne maama waabwe mu bufumbo buno we bazaala Jeni Ebyo'Muwala. So kitegeeza ne taata abadde abamanyi yabakuza. Yes, yabakuza. Kati lwaki ddala oleeta obulumi bw'abaana bano. Batekane bagamba nti abakyala batera okubeera n'ebyo obutayagaliza mwana w'ono okukola kiri. Kati tugambe nti n'abasajja abasinga kye balina batandise okifuna.
A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Ne ngasula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri abaana Adamu nkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja, amabanja ge bakubanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi. Ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya. Mbikwata ne mbizinga ne muwandika ku papula. Ne mbisula mu nnyanja. Ne nsaba Allah gwe nsinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna, alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku namba 0752 Musiza nnyo nkwebaza emirimu gy'osodde okubanga okola abasiraamu abali mu kisibo. Assalamu alaikum. Abakatuliki nammwe abali mu mwezi gwa Kalema Omukama yeebazibwe. Mwebali nnyo, mwebali ddala okuba nga mukola emirimu gyammwe egy'enjawulo. Nze muzzukulu wa Kisolo Nchimba nate nkomyewo okubanga mbabuuzaako akawungeezi ka leero, amakya ga leero, wiikendi ya leero, olw'okumeka lwa leero yonna gy'oli. Interview nje nebe kusanze nkubuuzizaako. Kwebaza gwagenda maaso n'okusubscribinga, okulikinga, bakomentinga mwebali nnyo, mwebali ddala. Kyokka ate nammwe abatusupportinga mu ngeri ez'enjawulo, ate era nammwe mbeebaza. Muno ntwaliramu abayimirira naffe wabaawo ensonga ezeetaaga okuyamba, ne muweereza obuyambi bwammwe eri abantu abo. Abantu abo kye mmanyi nti babasabira omukisa gubatuukako bulungi ddala, era mukolenga ekyo temukoowa, kubanga empeera yakyo Katonda yekka yagirina. Ffe ng'abantu Katonda ayinza okuba nga akuwadde naye nga indirection ayagala naawe ogabe oba omuyambeko okuweereza obuweereza obwo eri abantu abalala. So ate gwe bw'obiremera munnaye ate ebisobola bwe bigenda biyinza okugenda omulundi ogumu. Kale twekubiriza nnyo ekintu ekyo ekyokuwaayo. Tuli mu kiseera kya kisiibo, oba olabye mukwano gwe ng'okusiiba asobola okusiba naye nga talina futaali, muyimirire naye omugambe nti ekiwagu ky'amenvu nkikuweereza siibulukukirako. Awo abeera ng'ayagala okusiba naye nga talina bagitaba nemulya kumakya daako. Eri abaagala okusiba naye nga mmere yebalemesa, bagambye wina abaana b'osiibulula. Ogenze n'oyogera ng'olinga yadde yabinzija mu kamwa. Nina abaana bensuubulula era benjagala okusuubulula. Bannange mwenna abali eyo tuli mu kunoonya ssente. Abaana bano bafune ku ngano, bafune ku muceere, bafune ku sukali n'obuwunga. Baagala kusiiba. Abalabi ba Kimbo Express bankowoolereko babeere nga bawaayoko ke bawaddeyo ntusobola abantu ba. Abalabi ba Kimbo update simayi mu Express. Sirayiko oli omusajja wa Express ndowooza mulinaemu enkolagana enjawulo. Express ero. Waliwo alina Express channel gye bayita Express oba biki sigimanyi. Kimbo wa updates. Muyimire tugenda kukyogerako ndowooza tuwadize tujja baana n'ennamba y'essimu bwe baba baagadde oyimirira naye mu nsonga ezo. Omusiraamu atali musiraamu alhamdulillah okuwaayo tekuliko ddiini. Kale sooka obuuze ku bannakampala, bannayuganda abali mu Uganda n'abali ebweru waayo babuuzeeko gwani. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baganda bange abasiraamu abatali basiraamu, Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi miraka mwongerako weewaawo kakasenga okunsi kozi ye gwani Maishara Mukwini Mother mami w'abalungi mukyala wani senga w'abanje mukyala wani munoonya sinnamufuna yali mukyala wani yali mamani mami Queen omubwenzi kyokka mukyala wa Matovu Abudu mayi ono muyinza okumwewuunya sebanyirira kozi oli mu kisiibo osiiba nsiiba alhamdulillah olabisa olwalyanga nti mayogera nga Fifida Queen ba Luganda Fifi munaye bamunfaananya nnyo bagamba njogera nnyo nga ye simanyi kyama kye tukwataganya twogera nnyo amazima tuli open ekiba kirina okwogebwa kyekyogebwa tetubikkirira. Obulamu butambudde butya? Obulamu ssebo byali alhamdulillah. Ekisiibo kirungi kirinaako tabbo. Abaana babbaawo abaana bange balungi tebalina tabbo. Abaana b'engabi bali batya? Abaana bange basoma, abaana batufuka abafumbe mukwano. Bafuka abafumbe ate abatwala batya omuziro gw'ebukojja? Abaana Baganda tobateeka mu byakibi batategeera. Anti Baganda era beddira omuziro gwange. Ate wo Kabaka yekka yeddira omuziro gwa maama we. Abasigaddemu baddira amaziro gya kitaawe. Anti era nina bambejja n'abalangira.
Story ya mayimpa mvugamba ki? Ndi bulungi waliwo omukyala ntuukiridde nga alina obuzibu bw'annyonnyoddemuko stories njirina wano nadda mu recordings however nadde saagala kusooka kumufulumya nga njagala kusooka kufuna ggwe oba oliawo ne side eri nayo ngenda kubanga nayo ngifuna omukyala storage yandeetedde alina muganda we bwe bazaalibwa mu maama naye tebagatta taata era muganda we era abaira muganda we bwe wayonka ebbeere erimu abama muganda we so kakati yandaze nti ono sister wange ddala ate okumanya nga sister we nti maama waabwe oba maama wo nayaleese story eno nti bwe yamala okubazaala yava mu bufumbo bwe yabazaala n'agenda n'afumbirwa mu bufumbo gyazaala ono kati sister we yamukozeeko ensobi sobiiki oba okitegedde bulungi nti bajja ne bakulira mu maka bagatta maama naye ye ne baganda babamu bajja ne bakulira mu maka maama abwe gyafumbirwa yagenda n'abaana be ne bayita abaana abajja na nnyina so mujja na nnyina mu maka gono sister we yamukozeeko ttagali so omuwala ono inamugerwa namuganda zabeddira nkima maama wange kutumiddeko nnyo so yazze n'aleeta solo n'agamba nti yalina omusajja we gwe yaŋŋambyeko nti yesengoba ali era ne bakola bonna bakoledde nebbanga ddene nga bakola birimu n'okugenda ebweru bagendako n'ebweru omwami yagenda n'omukyala n'agenda omwami mbu n'akomawo nga biganye ate n'amugamba nti waliwo bampita nzigenziremu nkola application n'amuteekamu ssente n'addayo ate n'adda nga ye omukyala gyali omukyala n'agamba nti tusonda ssente zaffe twalina akawunti yaffe yababiri ezimu nga zize ensente omwami natandika okutandikawo bizinesi obw'okujja abaana ku airport nga mugamba nina abaana benkimakima ku airport n'emmotoka neyazika omukazi namugamba kwata ku sente zaffe ezo zenina ku akawunti y'emmotoka yali yagula akawunti y'emmotoka namugamba mujjeko sente ezo ogenda ogula emmotoka tujja kugikozesa nange wengubanga nkomyewo omuvubuka naagala n'agula emmotoka n'agireeta n'atandika okukolamu emirimu naye okukatinga story short omuwala muganda wono yafumbiddwa bba si kumufumbira bufumbirwa nasonyiwa okuseka kati zalio temugambisa bisasa nga gotokyabiraba nga nsonga yafumbiddwa bba nti bakoze n'emikolo gijamwe gy'abasiraamu ogimanyi jangwirawo nika kwanjula bikoze bitya byabadde luweera eyo eyo storeka gye nalabyeko oba yeeyo eri ku naye nga saagitegedde bulungi nagirayo matobotobo yes simanyi oba yeeyo naye nga nono yafumbiddwa bba wa muganda era ate nga muganda woono yamulabirirako eyoyo jaka yeeyo kubanga era yeeriwo saagifulowooza gimalako nayeyo yabadde yafulumiddeko ewa SB4 yeeyo kati omuwala oyo omu omukyala namugerwa sister we yamulabirirako actually ne sente sister we zeyatandikisa business agamba zaali zize yamwana atandika business ezimu bbaawe yazimubbako ne banazuwa omuwala oli omuwala ono yabbye omusajja yaba yakoze omukolo alina kampani etwala abaana ebweru bakadaama omuwala omukyala oli sister we alina kasente alina kasente naye nti akasente akera nokkakuŋŋaanya ne kawera nti ate baakajjangamu ono gwe bandiise kati gwe twandiise mukyala mukulu kozi yani ye namugerwa eddala si Jennifer Jennifer ye mugole Jenny ye mugole webanga yaisoje nabya SB4 Jennifer mpozi anti Jenny ye mugole kati ono gwe baakozeeko obulabe omukyala mukulu ye namugerwa naye ddala ate ya kisiraamu ye musiraamu Anifa ndowooza bwerityo so kati yoyo akasente bakajjanga muye alinawo $3.7 z'ababanja alinawo emmotoka ye yalaba muno nga naye walabanga kawalako nga kali mu motoka yabudu kamansa ebifaananyi nono yalaba ebifaananyi by'emmotoka ye gyagula ngate sisita ye gwalabamu bw'abuuza bbaawe engoobera ne sisita wange nti nsulayo busuzi naye tewali kitambula kyensooka nze omugamba oyo namugerwa tukutera namugerwa sutati nnoonyaako teweekoya nansi eno bagenda kuga bagenda kubasawo genda okole bwoti bwakunoonyaako omufunire omusajja omulala Jennifer okusookera ddala I feel sorry about her
I know the pain she's going through. Manyi obulumi bwolimu ate n'ekibi ekyo kirimu ne ssente zempulidde empitirivu miliyoni 3 plus. Zisuka waawo kubanga mulimu 10 simanyi ne 3 ezaali eza poloti, mulimu 16 ezaagula emmotoka, mulimu n'endala ezaali ku akawunti. Omuvubuka yajjanga bujinga ye n'abikola. Nga ye anatwasa nti ndina muntu munnange. Nga ye omuwala ali ku kyeya amanyi bba wange Kampala gyali atetenkanya. Kumbe ali eriye. Ekisooka? Eno bba ali mu kwegirisa na sister we. Kibi era kiruma. Omusisa wali myaka ng'emeka? Agambye alina emyaka 26. Era gye emyaka gimuwaga. Kabuvuka mpaga. Gimuwaga naye kibi nnyo kyekisookera ddala omukyalo oyo ali mu bulumi. Ali mu bulumi bw'amaanyi ate agassa ebintu bibiri jjukira agassa obufumbo buweddewo agassa ssente ze ezonoonese emyaka gye gyonna gy'abeeredde ku kyeyo. Ng'oggyeko nno n'ebyo talina wadde n'ekintu ali ku zero. Tobola ngamba jje gyendi. Oyo omukyala ayinza okwetta. Mukwano tewetta buuza Queen Mother yaani oba tomanyi noonya ku UBS ojja kunfuna. Mukwano tewetta oyo omuwala gyagenda into depression. Tuno sevinga omwe gwenga bukyali. Bannange simena kyemba ntandikirako ekisooka bwofumbo tebujja kubaawo. Obw'abaana ababiri abaali tebusobola. Tebujja kubaawo. Kampeyo ku nsonga ezimu. Ekisooka ono omwami yagadde muganda wo okuba alina kasente pidogamba na kampuni etwala abantu ebweru. N'omulenzi mwakola? Omukyala yamuli yamuemploying. Yamuemploying. Kati olaba oli alina byabala. Sweetheart tonyiiga na kunyiiga. Obufumbo bwa kaseera buseera. Nenge gyebadde ono gyebadde akinyonyera magama nti omusajja yamubuuzanga naye nga bakulaba ne Jeni nti nsula y'obusuzi naye tetuyakegeza Jeni oba yapangisa enju weba yakupangisa oba bweba ye sigeza ya mukazi. Omusajja ono talina kyalina. Omusajja kingambye obufumbo tebugenda kubaawo. Omusajja abala mukazi oyo Jeni wakako babala mubale. Omusajja b'ennaku zino babala abakazi bagatta bakwita kugatta amapeesa. Bagatta amapeesa anoonya wawa akola ki wafuniramu kuba tosobola kubaawo buno ekintu kyonna ng'okijjamu kitusobola kuwangala nakyo. N'amaziga g'abantu n'ebigambo ebigenda tusobola kuwangala. Tusobola njabyako katono nnyo. Kyesooka okumwebaza omukyalo oyo. Mwenda mwebaza okuba ntadde mukyala mugumu. Mukakamu. Ng'ebanga ba Queen Mother bakikola otya notabanda busungu notaka. First of all kyenagamba abantu kasokkiriza ekintu ku mutima nti kibaddewo. Oba ntuwa ekiri. Kati plan B. Kozi n'ebyo byali bwe bityo. Atabira bagende ku mukutu. Laba plan B, genda ku plan B. Ama sweetheart. Nkwebaza okuba nti obadde mukyala mugumu. Oyogedde ebintu by'ensonga zo ngenda fuba okola nti solo yo njiraba njimaleyo najabyeko katono. Nabanga abadde mukakamu obulumi obungi ennyo. Najja n'agamba kankole ki kantaakirize ebiriwo ebisigaddewo. Singa abeera nga bamuwadde ebintu muwala alabika bulungi. Edde bagambye nti akasente kale kakamuweddeko naye era ajja kubanga afuna waatandikira n'amagezi amala g'ensooka okumuwa. Kati abasajja abakulabye bangi. Sweetheart essimu yagenda kubeera bize. Bagenda kukubira. Nesooka togana zikwata togana bawuliriza kwa mujjo era mwe mujjo okuva omutuufu. Bagenda kweta proposal zaabwe. Zigenda kuba mpitirivu. Kino kirekawa omuwala ono ne baganda be because kyenategeddeko nti omukolo guno ne baganda baabwe tebabaddeko because balabyenga kiweebuula. Bw'oba olaba guba gusoboka. Ng'era osanyuke nti ono muganda wange eri ababeera baagala ebyenfuna eri abeera mu family nga bamulaba ayinza okuba nga ono omukyala badde ali bulungi nga bamulaba naye nga kibaluma muli. Kati such people bagenda okubeera ku mukolo ogwo nga babadde balina ennugu ku ono olw'okuba balaba ali bulungi ate amu omuntu omu wabeera obulungi ate bo bakitwala bulala. Abamu baagala kuzza mu kyalo abamu baagala obafaanane naawe. Kati omuntu ategeera ng'olinamu obwongo tosobola kuattendinga mukolo ogwo. Oli agambye atubidde ne bbaawo ogambye yamutwala ebweru n'amuwa tikiti ezimutwala nga bwe zimuzza amusindikidde ssente tukole kino na kino byonna byonna nga tukole kino na kino na kino ng'omwamukyala yateekamu. Kati osuubidde ddala muntu kyabasobola okugamba nti tusanyusa nnyo bannange omwami nti yakoze muganda waffe oba ani yenna waba amuyita nti kirungi abeere ku mukolo ogwo. Omuvubuka ono oba omusajja ono kuba ondaba ku bifaananyi alabika musajja mukulu ono omuwala yaŋŋambye nti
yagenda n'ewaabwe bamumanyi oba okwandibadde okukyala ewoono mukyala mukulu wa taata woono kwababula ewa taata woono oba ewa mama woono nti yagendayo era babadde gwe bamanyi ne bwe yagula mmotoka omuwala ng'amugaye esente zigula emmotoka yamugamba gitwalire taata wange ne mama wange bagirabe ne kaadi ogibalekere kwegamba nti abadde amanyi famire giyakozeemu ekikolobero ekyo waliwo okwekwasa nti after all kasa sigendangako waabwe tebamanyi ne wabanga yatuukayo byanfuna abaana abavubuka lwaki bataddewo omuzogo gw'okunyoomola zi famire butaba na mpisa na ddiini ebyo ebintu ebiri kasita bikubula omuntu wataba na mpisa bino basiswala omuntu nga tolina kuswala mu mutima you can do anything n'omwana owuwo osobola omwagala bwe balaba omuntu atalina mpisa taba na kutya omuntu atalina katonda tatya kukola kintu abantu bagadde nnyo ebyenfuna si bawala si balenzi si bakulu si bato nga se ne taata ono ewa famire eno yakoze eki yakkiriza omukolo gubeerewo sikiwa nti maama yakkiriza maama bayogeddeko naye maama ne ku mukolo teyabaddeko which is good maama ne ku mukolo yasigaddeyo eri yagambye sisobola kwetaba ku mukolo gufaanagana bwe abaana bo babiri ona bebbe wa munno oba osanyuka kiriyali bonna nga babo baava mu ndaayo watusobola kusanyuka era maama kyeyakoze kituufu nnyo kati ono taata ye yagadde byanfuna kwasuubira nti taata guno omukolo gwaguddewo bugwi nti bamuleetedde nti oba tabimanyiiko oba teyabiwuliddeko taata tugambe nti teyabiwuliddeko ne woba wakabiwulirako ne kasomanya nti kyekyo anti yes kyengamba nti omukolo nti gwe guli nga tagumanyi oba nti akitegedde guwedde nsuubira bamukubiddeko ko nga omukolo guno tegunnabaawo process nze ndi mwogezi wa ku mikolo mmanyi kitegeeza okuteeka omukolo teguba gwa lunaku lumu kitegeeza muteekera omukolo ne gutuuka n'okukowoola abantu nabiki guba mu process ebigabo byasajja taata nati guno omusajja gwaleeta waagondi so taata ne basenga baako batunuulidde buli eyeetabye mu mukolo ogwo babadde balina kye babala kufuna basaagaliza aba tebaagaliza ono omuwala omukulu be bali badde ku mukolo ogwo oba gwo gwawedde gwali okusande wedde abo era watunula obulungi ka vidiyo kanaalaba ajja manya bano badde tebamwagaliza banjagala byanfuna naye nga bagenda bawa bagenda kuwa gomesi bano basenga bakuba oba ne kilo ya ssukaali oba bbiri n'omuti gwa sabbuuni mubugabanira awo nti buba buntuntu singa byabanyankole nti buli omu agenda n'enteeye twegale nnyo katonda bannaaye omukyala mu kunnyonnyola agamba nti maama waabwe bwe yabiwulira yabayita bonna bambi bombi bawalabe n'abatuuza ne taata nga waali taata kabazaala kazaala ono eyabbye kati awo simanyi ba ne kazaala yuyo yalimu yamanya n'abatuuza n'ababuuza baana bange byempulira nti gwe oyagala bba wa munno bituufu bw'omuwala n'akomba ne ku paasi n'akomba ne ku ttaka nze maama sola kwagala bba waani wuuno n'omusajja taata w'omuwala n'agamba sisobola nabikkiriza bw'omuwala ono n'asituka n'agala nasinkana ne bbaawe oyo sengoba ali ne sengoba n'agamba nti nedda sisobola kwagala sisitawo nze sisitawo bizinesi patana tukola bukozi ffenna kibiina nnyo nti ebintu bino bitambudde nnyo mu famire z'abasiraamu awe mbadde ngenda okujja era mbadde nasooka kwetondera abasiraamu bonna ge mazima tetwagala kyataakingako nnyo nti buli musiraamu naye lwaki stories percentage esinga balinamu oba ŋŋambe bakitwala nga jjoogo oba nga kumanyiira waliwo nze ndi musiraamu naye ge mazima nkyogera ntulidde mu kamera ndi musiraamu naye ge mazima waliwo wotuka n'ogamba oba eddiini eno ngite ate nze ekyo bw'okiteeka mu ddiini ŋŋenda kunenya basseeka b'obusiraamu kuba n'eddiini yennyini egamba tokkirizanga kwawula luganda ekintu kyonna kyonna ekiteekawo embeera y'okwawula oluganda okyewalanga basseeka b'obusiraamu abasinga these are sisters gwe taata wa Jeni okimanyi ddala kuba taata wa Jeni ye Jeni si musiraamu ono omuwala omukyala mukulu musiraamu ali kawasa musiraamu okitegedde nti ali ono bwe yandizze lwaki tulaba nti no ddala agenda kwonoona famiri bano abaana ba maama omu ate nga bakulya nawuwo
kubanga bamujja nanyina bajja ne maama waabwe mu bufumbo buno bwe bazaala Jane Ebyo'Musajja. So kitegeeza ne taata abadde abamanyi yabakuza. Yes, yabakuza. Kati lwaki ddala oleeta obulumi bw'abaana bano bateeka ne bagamba nti abakyala batera okubeera n'ebyo obutayagaliza mwana w'ono okukola kiri. Kati tugambe nti n'abasajja abasinga kye balina batandise okifuna obujja nti toyagala mwana w'ono afune kuba kati ono mwana mujja na nnyina. Ngenda nnoonyaako ku baseeka b'Obusiraamu lwaki njagala banoonya baseeka b'Obusiraamu bensize okulaba ababuulira abalina embuuliro eyo balina bye batuuka ku bufumbo awo ono bw'otyo takuzira ono bw'ati takuzira ono bw'ati takuzira. Kati abasiraamu abalina emitima ekintu kyonna ekijjawo ekimenyawo Oluganda eddiini tekikkiriza. Kasa kibaamu Oluganda. Kasa kibaamu Oluganda. Ennyinga yeetaaga okusomesa abantu ne bagitegeera ani kuba bakyekwasa nnyo ono takuzira ono akuzira ono takuzira ono akuzira. Olaba abasiraamu bo n'ow'omuziro gutakuzira. Anti ne olwashe mbadde ndaba ku TikTok ne ku gundi nga batambuza egundi balekerawo okugamba in fact napenda balokola bakisaako nnyo kati essira nti eddiini tejjawo bya buwangwa. Tejjawo bya buwangwa. Tebirina webigambira nti ebyobuwangwa tebiriiwo olw'eddiini. Amakyaki gonna gakyogerawo nekanakala katambula akalo father agamba nti naye yasika nyera ekifundikwa kirina era simanya muntu n'agamba mbu lwaki basikisiza father simanyi family genda kukomaawo biki. So eddiini zikiza nti obuwangwa gye buli ebizizo bakita bizizo ebintu ebyemizizo era nabyo gyebiri wansi okkiririza nti eddiini wansi okkiriza nti nno obuwangwa gye buli oba ono okukkirizaganya n'ebyo ebikola ki ebitambulirako. Buli okkiriza nti nno eddiini gyeri oba olina okukkiriza n'ebyo bye olosaka gwe nawulira ng'agamba nti ogamba mbu kale weddira nkima nzije ewammwe bampe ku ttaka bampa ku ttaka ly'ewammwe oba nti ogamba funa tuddira nkima so nga ye kyasomesa nti ow'enkima n'ow'enkima bw'obusanze ow'enkima kavula bukavuze. So ndowooza ensomesa eyo yadde biri mu Kurani naye ensomesa eyo engeri gyegenze ekyusamu morals ez'abantu mwe tutambulira kozi kati ono yasazeewo ayingire ebba wa munne temusobola kuba na mirembe mukkirize kamugaane. Bamuwooye nno kati si ye Jane ne banamuwoowa Huda mukwano weerimbye Yehuda era yafuuse mukyala mu Isiraamu weerimbye ate era ani ono omukulu Sengoba omukyala omukulu omukyala Namugerwa weetegeka okufuuka omulogo bagenda kukulooza nga tunaloga yadde ekikoola buli kinaabangawo nti yaloze buli kinaabangawo Jane yani oyo yaloze mukyala mukulu otandika ofuuka omulogo nga tulina nakyomanyi naye nebeerabeera nti Katonda akola Katonda ogumula teebaka talya paani tebamukuba bwama tebamulyaza amaanya. Taata w'omuwala ono okusalawo n'akyaza omukolo guno mu maka ge yakikozerwa kuba nti kiki mwavu yayagaliza muwala we kyekyo kwagala byanfuna ate nga tena kyagenda bifunamu. Taata kyonna kyogenda kufuna ekintu kyonna nga kiriko amaziga mulimu amaziga mukino kirimu amaziga ga mirundi 3 mulimu amaziga g'obulumi obwa bbaawe yavuddewo ayinamu obulumi bwa ssente ze buli walooza ku ssente ze zasuliridde mu mpewo emyaka gyayonoonye alowooza nti muneka tupulaninge ne munnange mpulira ogamba mugaa kangula emmotoka kuba nange naatera okudda nga kiraga nti ayagala kujja bakusetolinga back mpuddemu bizinensi nti bajje bakole bonna. Ananegeyangambye nti yali asula eyo yalina akatanda ngasula mu katanda ka mitwalo ziti obaana kati bwe yamugamba nti nkomawo n'amutera bed space omukyala n'amusooka n'amusasulira esente ezamuzaayo Dubaaya n'akyusa ne saizi y'akatanda n'ava ku kaano banagenda ku kekinana nti omwami akomawo n'owulira ebyo nange omukyala abikolera omwami we amaziga go gagenda kumusasula amaziga g'abalabi gagenda kumusasula ate bena agattako agange kijja kusukka sweet. Kati naawe oli tiimu Namugerwa nati nze ndi mumbejja bwekaaba bituukirira anze ndi tiimu Namumbe ani ono omukyala tiimu mukyala mukulu abatini mukyala mukulu ate abo bakyala abantu abamu beerabira asajja abo tebakyawa kyekibi era ojjala busajja oyo nga ali bize nga muli bize ngeri eri tebisobola kukola yakkiriza gaana ajja kumala ddeewo omukyala omukozi w'essente
tajja tajja bagenda zirya zigwewo bagenda zirya kivubi onajja niko bimulangira ebyono kalaba nange naye abantu balina lo nze omusajja ne bwongamba bugambi nti oli mufumbo oba omuntu mumanyi oba simumanyi nze emboozi yange naye mba sikyalina kale tukyagatta nero omuntu gwelinako akaganda nze nga tunyumya nze nga tukyagatta oli mufumbo ewaani nagamba tondaga wano omukyalo oganye wana omusajja ono mutunda naye alemedde ku lujja bajjako kuba bwe kati bw'otunuulira omwana omuwala ono bambi byayisemu ne byayitamu essaawa zino ayinza kugumira ku ki kubanga byonna ali ku ziro famire kale famire eyinza oba eri ku sayidi ye eya maama we ne baganda be naye kati okudda engulu business wise na biki n'okugamba nti omusajja kamusangule mu mugamba nnoonyeeko abamuli okumpi balabe programu ero bambi anoonyeeko omukyalo kyayitamu nakiyitamu omanyi omuntu wabanga yayita mu kintu ky'olimu asobola okutegeera nze I have a friend waliwo ekintu kyakyantukako before nenga nemunyumiza nga tategeera bulumi bwe nayitamu it took like 6 years ekigenda kimutuukako yankubira essimu naŋŋamba maayi luli wanyumiza ekintu bwekiti newekiti nga kugamba sori guma bijja kuggwa nali sitegeera kyentegeeza ekintu kimala kukutuukako n'olyoka omanya pain omuntu gye yayitamu nenge gyosobola okukola ki okumuhandolingamu so omukyalo oyo yeetaaga first of all yeetaaga okubeera ne ba counselors yeetaaga okuba n'abantu abamwagala asobola omuwuliriramu abalala asobola okumutegeera ekirala kaaba nga bw'osobola kaaba advise nnyo yethirapa esooka tobeera nga ekintu wekikulumanga ku mutima kaaba tekubeere kwenakuwaza okwo aba yejjako ennaku egyo abeerenga alowooza ko agugula sengoba kiyamukoze ate kifunemu ekirungi kino ekiguddewo tokirabamu bubi bwerere kifunemu ekirungi kyoba onoonyaamu olabemu obulungi kikyosobola so mu bufunze aba famire y'omukyalo no babeere kumbi tebamuwa space nnyo tebamuwa oba bamuleka asooka abeereko mu luumu yekka tabeera mu luumu yekka awo obwongo kyebugenda osooka okugamba bigenda kuba birowoozo ekyokwetta kyo kijja sooka kijjirewo olowooze kukwetta olowooze okgenda ku mugango ow'egindi bamukugamba ow'egindi bakugamba ow'egindi olowooze okudda ku kyeyo ogenda kwongera kuyiwa ssente ate nga tonna kyogenda kufuna ofuna ogutima ogubi naawe otandike okyawa abantu okyawa onokyawa oli so abantu tosobola gamba nti nno bonna babi yes oyo kati sikibeera nti baganda abatagenda kuddamu kubaagala olwokuba munange omwana wa mmanga akinkoze naye bannange abantu eri omuntu gwetuka n'ogamba baddala ono omuganda wange naye nga ate omwana wamamusobola agamba nti si muganda oba tata osobola okuddamu batugambye omuwala ono nti alina kalakita nti ne musisaawe omukulu ddala gwe bazaalibwa naye era yamukwatako lubona nebba mu buliri kati ng'ogamba nti oyanaafu abantu abato babeera benzi naturally babeera benzi abantu abakola ebintu ebyo abatayagala musajja omu noono yenyini ate abataliyagala musajja omu noono yenyini gwe yabbyeko ono yali amubbyeko okwo era nga bakula boyfriend ye emabega yali ayagala kudda bbawo ono era before lwakuba nti ono mulala kati ono omusajja mulala naye lwakuba nti olindooza yali boyfriend nga tebinaba kuba byashuwa nnyo naye lwakuba nti ate ono ye babadde bali beewasa naye nti ono kino ekikolwa yamukolako kyakumeka kyakubiri naye nti ne mu mikwano gye era egyeyo azze abigikola era nga balipootingira ono sisita we kuba bamanyi yabeeranga naye mukulu we mbagambireko wasisa okwagala sisitawo ayagadde babafe abamazeewo biki nga bamuloopera so kyamaliriza nga avudde ku babba ba mikwano gye azze kati kuwuwe nekituukawo paka naye mmayi kinala okubuuza abawala bano confidentiality bagijjawa ne basajja baabwe abo ne batuuka n'okweyagala paka ku mukolo ng'eriyo n'abeeyagala n'emikolo ne gibalema nga tekirimu wantadde awantu ewali obuwuka nnoggwe kasate bukuluma nankani kitumbwe kya maama ekitumbwe kya maama kireke yandekera ekitumbwe gwe abo abaana confidence eyo bagijjawo eyo ne batuuka n'okukola emikolo ng'eriyo ne buna bafumbo nga si bya mayi nga bino nga tebiri mu buwaayiro bwonna oyagadde musajjawo alaali niyo mukolo ne girema naye abaana abo ne batuuka n'okukola omukolo confidence eyo evaawa ekisooka bapressurizinga abasajja bano
abayagala mulage nti nkikoze sikomye kwagala bwagazi naye nkikoze naye nga inside muli kuba gwa mutima tebagulimba wano ne bwoyogera ebyenkanawa that's why ngamba n'omukyalo oba yagala okkaaba wena sisale kaaba wano osobola okulimba nzera mwagala katono belimbanga nga wogambyawo nti yamugambanga nge simwagala naye nga mutima muli akimanyi nti amwagala kati emikolo gibaddewo abamu baba baagala kulagako nagukoze kola kyokola oyinza okwesanga ng'obakola we yabitegeera yamulimbako namugoba kyo kyoyagala bba wange oba biki ne babeerawoko obutakagenda mu maaso kwaye kati ngenda kumwagalira ddala kati naagala okumulagako n'omukolo kangukolera eddala naye nga muli mu mutima ekibi oba okimanya kibeera kikulumiriza mpalana ki eyinza okubeera mu famire ekutuusa n'okwagala bba wa mugandawo nga tasse ku bigere nga twase ku bigere n'ogamba bba wa muganda wange kamwagale n'omukolo tugukole oba kiba kibe eba mpalana oba muganda wo nga tomwagala buba busiru oba wawutta omuwuttalala nno ddala kubanga omuntu ategeera tosobola kuva eri omutima gwo n'oguteeka ku kannumya omuntu nga gumugenda okufunira essanyu nga ddala okimanyi nti nnumya muntu era kyenkola kibi ono bba wa sisita wange nkimanyidde ddala nabeerako nabo nkimanyidde ddala naye n'ogamba nti kamwagale ne woliba ogenda fa ku lunaku olusembayo oliyita omwagala omwetondera oyagala olajanire Katonda ate abantu bati Katonda abatta bubi nakuba such people zemanjagala ne bawangaala nnyo ne bafa nga obulumi bwabwe bubaluma ku mitima obulumi ne mubeerako paka n'abaana bazadde ate abaera banyuma ne bazaala ku mwana oba ku baana oba obulumi bwe bukyasinza okuluma nga wakikola tokyakiza mabega abaana obalabakaawo kati bw'obazaala n'obanjulira maama namugerwa nti omunamugerwa maama wamwe era n'oli jjajja tugendeko wa jjajja mwami abantu mwekaza ayi Mukama Katonda naye Allah abasasule abantu babatyonze mbakwasa Katonda Allah abasasule omanyi Katonda wabaawo ebibonerezo tusamugamba nti munkolere bwoti fayina osobola okyogerako naye ye buli muntu amuwa ekibonerezo ekiba kimusaanidde bamu Katonda bagamba Katonda alwawo naye maama Katonda alwayanguye ebintu bye naye ne waaba aluddewo yasasulira mu kiro bw'olabamu oba abaana bano bemuleeta ewaka bano ne babeera nammwe omuli tugeze n'ono omuwalawo faati oba bwe balaba omukwano babba bamwe gwe babalaga n'ebintu ebirungi bye babakolera oba bye babagulira be bibatengula omutima nabo ne bagwa mu mukwano nabo ne balowooza nti basobola obbifuna ne batamanya nti buli muntu ayagalwa lulwe engeri gy'aba yakwanamu mukyala n'engeri gy'aba amwagalamu gwe byewozza oweegombe nti amwisa bulungi bw'ati asobola omuwa ekintu bwe kiti asobola omuwa twasi bweti nekikugira mu bwongo bwo amagezi g'amatono nti wenna amwagala agenda kunjagala byayagala oli ekitasoboka so beerimba bwerimbi baba beerimba so buye wakiraawo naga kuyo ndi bulemula ne bbayi bannange nga amutreatinga bulungi buli mwaka amukolera ekintu bwe kiti yamusamu twesi yasobola n'okujja ssente mu akawunti yasobola n'okukola ekintu bwe kiti kati obwongo bwonde bukulimba nti we mwagala byagenda okunkolera bambi nga weeyokya manda mu mbugo n'okola buli kimu n'okuba sama n'okola otya buka mu bibi tebikola mukwano oba weerimba okwagala tebakukolera ku bintu bino nti kankole bwenti era kankole bwenti njagala ennyo ajja kunjagala singa mukazi we tekiribaawo ate tekiribaayo omuwala ono nti yagenda ewa maama waabwe abazaala n'amugamba maama nsaba kunsonyiwa engeri gye tubaeredde tukola naye omwami mbu twekanga tweyagadde naye mbadde nkusaba ojje ku mukolo n'olugoye lw'olutwalo lwa maama nga maama lugoye lwasete mekolo lwatayambalangako lwe bagenda omuwa maama kati amugireyo ekisiki ky'omuliro kitono nnyo sanajjambiya yamutwala ate nga twamutta omuntu bw'atyo omutemako kagere kano n'alumwa n'alemala akagere kano nga lwabeerawo ku mukolo n'agoberako ng'ali mu sapatu ng'amanyi kiki ekyantemesaako akagere kano naye yalivuddeyo kagalo kannaswe
Bulwakatunda bwati najjukira kale mama wange yanti makuba nagala bba wa sister wange nawe weyongerako muli bulumi kubona muli okyogenda yogera bba wa sister wange. Abasajja bano ate bo twogedde nnyo ku bakazi naye tebba abasajja abasalawo okugenda mu mbeera eyo. Okimanyi nti mukazi wa mugandawo mu muganda wa mukyalawo siba kikukwesa okimanyi bulungi nnyo n'osigala ng'ogenda naye mu maaso baba baliko beekwasa nnyo bandoga naye neddogo tulisaasire bannaaye nawubisibwa nali simumanyi bandoga saakitegeera ebitegeera biwedde bampunza beebale nnyo babawunzizza mwebale naye bamala okuwunza kuno gwe tuberamuko kaabuntu n'ogamba kale bampunza pwepule bagamba eddogo libeerawo kaseera buseera lituka ekiseera nelikola ki nelibavaako kyesakirizamu nnyo fayini gyeriri naye omuntu wotuka okusiriwalira kuba gwe mwennyini aba agenze ku mukolo toliyo gwenze nga gwomu wabeera banneera bakugamba naye gundi ekintu kyokola kyokoze oba kyogenda okukola omuntu omu naakubuulira kyogamba nobonna abakulu babeera babaloze omuntu asoose naakubuulira owookusatu ne babeera abantu 10 20 gundi ekintu kyokola si kirungi oba kyogenda okukola si kirungi gwe otefunamu era ku kagamba n'abamubazira ne baganze sijja kuwerekera ebanga ogendamu ebyo ekisibu bangi zange manyiri waliwo yali ampiseeko jasi beekyabaganda mukwano gwange na beekyaba byabwe ne beekyaba bya bulungi omwami naputange nemugamba ekiki ogenda obwerekere ku mukolo ng'agenda omukazi omulala mukwano gwakulabe mu bifaananyi nti naye wabaddeyo agamba nogamba gwamumufunira twali tweyagala eno nga gweomusendera muntu mulala okitegeera sisobola era omuntu yenna omugezi towerekeranga nga mbwange ezo fasi mwenna abakirimu mufaanaga mulukinga ng'abafools muba basiru eriyo abatakitegedde mu ntegeere bulungi gye tulaga kiri bwe kiti ne bwe kiti naye omuntu yenna ng'okimanyi nti omuntu ono gwe ngenda okuwerekera ku mukolo mperekedde omwami ono awasiza namba bawa sisita we era tugenda kuwasa ono nawe n'osigala ng'ogenda kino ky'ogenda okulyayo ekyo zino empombo enkofu tusobola gyegulira wo emmere gye balangira mu zaata emmere neewuunya abantu balina kuba entegeera z'abantu ziri zitya the such people sikuwerekera newoobeera oli muganda wange newoobeera oli ani wange ekibi kibeera kibi sikuwerekera nze olaba oli omulamu wange kale eriyo abantu abaagala abantu oba batya nze oli omulamu wange sisange eno eriyo n'okufa yafa naye yatuka ekiseera emyaka gyagenda negigenda nno ddala nga aganya okuwasa naye natuka ekiseera nemugamba wasa n'awasa n'olunaku yali agenda okwanjula mwennyini yeewamba naye teekamu n'agamba sirina gye ndaga nti ate kiki atani yamuloga omuzimu gwe gwamuloga n'agamba ntudde n'endowooza kyebala ntwasabira nnyo emikolo gya ipaithawe n'endowooza neŋŋamba mukyala wange yafa simwanjudde obugagga buno bwonna nabukola ndi ne mukyala wange kati ddala tali mu kunnyiigira ngendeyo n'asanyukira mu bintu byange byamwanyi ga mukyala wange teyagenda yagamba ebintu tubikolemu edduwa tusome edduwa tusomeremu mukyala wange edduwa olaba onajjukira n'omufu naye gwe omuntu ategeera omuntu ose nakugamba kyokola kibi bannange batugaba byogala basisitawo oli gwe era nga kukabusiru banna yadde badoga bakuloga nnyo era nga tekijja so kati life twogere ku life after mukolo life after mukolo erimu ebintu bingi byenjala twogereko tandikire ku behaviors z'abagole abawala abamu nga bamaze okukola ekikolobero ekyo atandika okukyokoza muganda we oba atandika okukyokoza we gwe yakikozeeko bw'atimba obufaananyi ku status bw'ateekayo bumesagi obulumya mukwano byonna ebyo basobola obbikola era bajja bbikola kisooka okugamba tolaba bw'obanga tolikuba ekyo kyosobola kwebeera n'oba nga kiyiseewo n'okiraba but nze si blockinga naye sibikula status ya muntu nga mmanyi ejja kunnomya sibikula wabyesonyiwa byonna sibikula tobikula oba bakoze tikitoko oba bakoze bikipozi nga kayiseewo obulabi ate era
kalabe kayitewo naye gwe tokanoonyereza muntu kangende ku gundi yabwe ndabe kande ku gundi ndabe baby ebyo tobinoonyereza gwe continue with your life egenda kugondera egenda kunyumira Katonda kasono omwewa agenda kubezaawo agenda kunaza omutima gwo agenda kuwa omwami omulungi ataliko nkayana Katonda nono ngaasasula Katonda akuwera mu kiro nawe nooti kale singa wajja sinna wasa saalina gundi yonna anti era sandi kwagadde saaliko obuzibu bwonna dayira nanze ngamba ono omuti namugera wagwe nga naamu naamu mukwano gwange wekwasa Katonda kyekisooka kiriza nti ekiwaddewo tekigenda kuddayo kuba takyasobola kuddamu kumwagala ebufumbo bo tebugenda kubeerawo weewala okulaba ebinaakulumya so omwami ono senga oba ali bw'anajja ne strategy ey'okwetonda kuba bamanyi okukomawo natandika okusumbwa mu inbox yo tobiraba asooka mwetime amwesonyiwe amuwe sente ze wakati ono omukyala ekyasente tozikiza amuwe sente ze wanabeera ne sente ze ajja tambuza obulamu bwe bulungi ante wagendako mixed reaction asaba sente ze bo bagenda kulowooza bbuba lyakuba nti walabe wanaddamu mulondoola that's why tovala ntusimanyi bamwekutulyeko ddala ye bamusasula osimanyi okukola biki there are people bulina okukwasa Katonda n'okola ki n'obamulekera n'omugamba Katonda bano mbakukwasizza naye ekya ssente sweetheart zo sente zo bazikuwe obulamu bujja kutambula omwami omutuufu ajja kujja ogenda kweyagala ogenda kusanyuka bano bo kyova bajja kubeera ng'eyo nga omanyi batuuka nebabeera mu bufumbo obwekkomera kati ye tewenna avaayo tusange namunyiiza dda era ate kati banaakiwulira but still babeera tebajja kubeera bonna okitaddeko omukono tebajja so life after marriage kati tugende ku mikwano emikwano gigenda kulaba batya abantu bano esooka emikwano egibadde gimanyi omukyalo ono namugerwa egimanyi ali sengooba egimanyi nono yafuuse wuda basooka ne bakoowa nemikwano gyo nga gwe mikwano gyo nabo eri abo batabagala kulaga naye nga mu mutima muli beera bakoowa baba tekusemberera bakyala baabwe bamanya gwotataliza bawa sistawo anaate olwo gwotalina akakwata owange batandika okuwaga tatwagala waabwe gemazima bajja kugobanga omukyala naye mwennyini buli omu yadde bagambye baddemu n'akazaako nti agala baba bakwano be bagenda nabatakimanyi bagenda kuba tebamwewalira ddala oyo simanyi huda wakuno agenda kuba kati emikwano gigenda kumwesamba ne bizinesi ebiseera ebisinga zifa oba zideclininga buli muntu aba akulaba bulala atakwesigisa mu bizinesi ye takwesigisa muntu yena n'okusembera obusembezi agamba yo nosogwe bagamba eyagala bbawa osessawe of course emikolo giba gyawedde ebifaananyi bigenda kutambula bizinesi efa era gyo okujjaawo efaanana kyakyaza okugulako naye nga ebigendererwa bye birala yayinza okuba bizinesi onafuwa bizinesi egwa indirectly emikwano gikwesamba yayinza okuba munekale n'agamba nti bijja kumala biggweko abantu we balowooza that's what ebintu tebisobola ekintu kyonna kigenda mu mawulire record mukwano kisobola ate ekintu kyonna kasibeera nga kiri mu family ne woba gwakikolako afudde ng'alina abaana kijja sigala nga kijja kutambula kiribawo naye kinaabeera myaka 5 bado girulize bagamba jjajja wabali abaana oli tojjukira jjajja bagamba mbu yayagala bba wa maama we ebyo ebintu tubiwulira bulijjo ne bagamba oyo n'ekintu ekiba kyapenize ku muntu mulala tobira ne bagamba kiteeka mu famire kyaliyokko bagamba tojjukira bagamba Fatuma ono yagala kubba wa ssenga we olwononga egundi enyiriri eziriwo ziringa nga 5-6 nga twafadda myaka 10 so kati ono omuwala asetinze precedence empya mu famire yaabwe tekirivaawo emirembe n'emirembe amiina buli mukuŋŋaana babeerawo family gathering babeera bakaleeta oba ne babeera mwana wagundi sister woli oli ayagala bba wa gundi omujjukira
ekyo nga tekisobola kuvaawo emirembe nga balagiriza eyo abantu tekisobola omuntu asse munne oba muntu yeetuze nga batandika okudda mu famire olaba olulimi lusigala lukyatambula olulimi olwo olubi lusigala lukyabagenderako tekisobola kuvaawo era kati eyo maaka ebeeranga bano zino zaani baganda baffe bano buno tekavaawo eyo bankovu yalubeerera nze ngiina nzekka ngiina ano kenyera aye nno mwana wattu nagenda omumula ennyindo nga tekannaba kwewanvuya kubeerawo nnyo singa kaaliwo luli sirina gye njaka kabeene bitisipoti wange ako nga kakunoonya nnyo mukyala wa n'akanoonya kati enkolagana ya maama ne taata kuba tebabeera wala nnyo omu abeera kikyusa ne babeera ng'omu abeera jjuba omukkoboko ne wabeera omu ali mu Amerika ng'omu ali Uganda kati awo n'abaana bonna famire taata oli baaza ajjukira baganda boono maama ono baazaala baganda boono kati olwo famire eyagobootanye tekyali kuddamu kweyagala tekiribaawo pozi ng'omuwala yavuddeyo ne yeetonda naye era anti kati wetonda yeetonda n'akola n'avaayo mu bufu wabanga avuddeyo bisobola okukolabira bayitha we bisobola ekisobola okubaawoko n'agenda mu kika nga mwannyoko n'agula nanka n'abagulira embuzi ne bawuuta sopo ne mumusonyiwa teyeetondangako mwannyoko okutekwali kwetonda sikubaite okwetonda sigamba matovu amanyoko azaala gwenjogerako era yakola kimu alina kyeyakola okwetonda so ekyo tekisobola kuvaawo mu famire emirembe n'emirembe amiina buli muntu alaba omuntu ava mu nnyumba eyo kati ne baganda boono bazaala nabo oyo omwana omuwala oyo abataata we sayidi eri kati awo bafunye dde obuzibu n'emikwano gyabwe muganda we oyo ndaba yagadde bba wa sisita famire yawe basiru okitegeera kiringizaamu n'abantu abalala abatakiriimu muganda we yagadde bba sister we yagadde bba sister we tajjukira famire yonna omusajja ono gondo badde ekyo kiganda kyekyo n'abo abazze obuzze ku mukolo nga bazze kusunga mulimu n'emikwano gyo nga jazze kwata bu video bwa TikTok olowooza wayisa nnyo bakwagala nnyo ebyokukyalo bakusanyukiddeyo kumbe bali mu kusunga so abantu twewe Katonda tubeere nga tulina okwagala mu mitima tubeere nga twagaliza bannaffe bwe otayagaliza tofuna kubona omukyala agenda kugaggawala oyo agenda kufuna asinge ne waabadde so mwana muwala namugerwa tukusaasiddeko nyina ono ayogera naawe janga omusinkane Queen Mother kiyayitamu kyefaananyiriza ekikyo yenna akawala ke yakuze waka kafaati ke kaamala ne kasitukira mu bbaawe bwe kasitukira mu bbaawe n'okukanjula ne bakanjula n'emikono ne gibaawo era okakananga omwami agenze nako ne katandika kusindika abaana naye nawudde bane babi nawudde bituufu mayinza embeera eyo neiba mwagamba kineiba asimanyi oba amawulire ge nawudde matuufu bayira ndi yose nenkulaba mbadde nina okukulaba wazeemu n'ologa ate kati kiki nze nafuka mulogo baŋŋambye omuwala yazadde mbadde siriimu mu area naye nagenza okujja nti akawala kabadde lubuto kafaati naye mbukazaalidde waka kadi mu kuzaalira ewaka jjukira tewabeerawo obuyambi bumala katonda abonereza katonda akola ebintu bye nga bw'ayagala naye anti omwana yazadde alhamdulillah ate olowooza kuzaala bya bulungi omwana ali mu nassale ajja kuvaayo nabaffe babeerayoko ne bavaayo omwana ali mu nassale omwana yabazadde batakuze oba biki nga lwaki takula bali beesunga myezi 7 oli olwafa ne mwezi jalimekaawo mwezi gumu ne bafuna olwo ejjaja emyezi gye bagiweddeyo nze bwe mbamba zeebaze kati awanti omwana nassala abeera akuze aba takuze sibitegeera osobola omuteekayo nga oba bamuzadde nga tasazza bulungi ng'atuuse waliwo mwematovu abadde luzira wabiwuddeko nabiwulira n'otagendayo kumulaba mu kisiibo muno nkola eki mu kisiibo muno okusonyiwa nga yankubirako nga waali bamusiba kisibo kinaabaddewo ayagala kundabako alana yasajja temubawa matovu abudu ayagala kulabako ayi mukama ayagala kumalirako kyasukawere kikyayagala okukola mutumiddeko mukulite bebi yakubiddeko matovu mbw abadde luzira naye simanyi sinaba bukakako yavaayo kituufu yaliyo yaliyo
ade manyi banimba bamusubira kyo baba oli munna mawulire bijjo byofuna zende kati bino zembi kufunidde ebyo kuzala anja bitegeera mbifunire yo kukyale wa nja bitegeera naye mu matovu abagenda genda omusinke ne kwa oli mukisibo ayinza okwonona ekisibo kyo naye tukutumideko bwana matovu anyway ayo nga tuvuddeyo mbadde ngamba ono omukyala akusinkaneko kubanga kusobola okunyiga omutima gwe kubanga mukyala anja guwumba ate bulungi nnyo ekyo wayitamu kyefaananyiriza kyayitamu ekyenjawulo kyendaba musoleza mwe nti ye talina mwana tiyamuzaalamu oyo gayi naye ate gwolina abaana bakoze sente zaabwe nammwe ndowooza mwali mukoze emyaka ejjammwe mingiko gyono gye kasi tegiwera ejjammwe giri mu 20 ojono kati tegiwera ne maama baba banze ebifumbo emyaka 25 wafumbi olina 12 basiramu n'okufumbiza abaana abato saali muto towaba abantu nagamba nga tugaseko courtship kujajiwera 25 nega do bango mazemo fa myaka 25 ngofana yali 16 ngobadde kagenda nakola silver jobiri bwotyo yeah ababalizi b'emyaka tabata nsoga mayo takwata atano oyo okitegeera baga kanasa tulye lisukumadda anyway mayo ono ayina enteekateeka y'okusiibulula abaana abalina obuzibu bakateyamba balamu bulungi bategera bulungi era basoma naye obuzibu bwe buli essomero lino eno teri nnyo ku musingi gwa busiraamu naye gwapikiza abaana abasiraamu naye mulimu abaana abasiraamu bambi abasiiba naye tebalina ba primary ate bambi batoona budde nnyo ninaku mwana P2 P3 asiiba P1 naye agamba tulina dda ku ate nga baagala basiibe so amasomero g'abatali basiraamu nkimanyi tegakifaako nnyo yes era ngenda kyewaayo akawunga bamulya lumu saa 12 ekyeggulo tebafaayo nti bamubona asuubulukuka nti bamunaalya ddaaku so benjagala okutaasa be batera abaana abamu okweterekera emmere n'aganja baba bakulu basobola okutegeera yes n'omwana wa primary so general kikyo oyagala nkoowola abantu buli muntu ali eyo kyonna kyasobodde nasaba bitandika ku nnusu 10 olunsindikire mukwano era alabye essimu eno oba alabye programu eno olusindike mbeere nga nsobola okusuubulula abaana bano essimu ngenda gisoma busomi sizimanyi mutu nti sino ssimu za sagala zegatte mu zange wataddeko essimu zo kaluwa kaliko enkonda zeeko ako kalimu akako yes ngenda kateekawo natereeze zange era bajja kukubira gwe nanti anti ngamba zange saganye sente zigende mu ssimu yange zigende ku ssimu zinatekawo eza programu eya Save a Soul kwepinda yagadde sente ziyitire basobole okuba nti bakola ki so general oyagala ki oyagala nsawo ya sukali oyagala nsawo ya asobola kunga nti nsawo ya sukali yino oba buwunga bwo buno pakiti y'engano yino byensobola otwala ebintu bisobola ebikolebwa yes osobola kuteeka ku 0755 84 14 27 0758 0755 84 14 eyo ya Airtel osobola tuteekerako bambi tosobola okusuubula abaana bano tofaayo oba oli musiraamu oba toli musiraamu katonda empeera yazigaba essamu endala ya M10 essimu endala ng'embuzi eya M10 Save a Soul atulina programu ya Save a Soul mwe tuyambira abantu abamenyesa emitima programu mwe ebeera ku Star TV lunaku olw'omukaaga saawa empaka 2 mayo naye abeerako era abasinga obungi gye tukolera ku nteekateeka ezo so neeno programu gyeyitidde ey'okuyamba abantu osobola okuteeka kale ku 772-190-122 ne tuba nga tulabirira ku baana bano empeera yo osobola okuwaayo ku lwa mukadde we yafa n'ogamba ku lwa mama wange ku lwa muntu wange yafa mpaddeyo saddaaka eno Allah amusonyiwe ebyamusobako tukikkiriza ffenna abasiraamu nti omwezi guno gwa Ramadhaani woowaayo oba n'oweerayo omufu empeera ezo Katonda azigatta ku muntu oyo naawe aba awaddeyo oba osobola okuba nti ofunako so onsaba munnanga alina omuntu wenna yenna yafa muweereyo ku lwa saddaaka eyo nga tuwa abaana bano abato okay mwebale nnyo sijja kusuka waawo eddoboozi y'amaanyi mulidduukirire sigenda kusuka waawo mukkirize mbagaliza ekiseera ekirungi mbajjukiza Dr. Richard Senjobe owa Biva Organic mugendeyo abajjanjaba balina obuzibu obw'enjawulo awo Emmengo wasinziira n'ebintu by'eggwanga ebyenjawulo mujja kuba mumutuukirira ajja kuba nga abayamba kale nze muzzukulu Solomon Kyembo wankusaba osubscribinga atannaba
okukomentinga okulikinga kusharinga newalala yonna tulabe emboozi eno tusobola okuyamba n'asobola otuukira omukyalo oyo n'oyogerako naye mutuukirire waba omumanyi muwe ku magezi tomugamba ateeka kugenda mu ssabo kubeera bajja kumulyako sente zaabwerere ajja kwongera kufuna bukyayi ku mutima ate bwana agenda mu musawo n'aloga sisita we ate nga kidde mu family nti yasse alina ekijja mumulumiriza nga ye atafuna obulumi obulala so ate ne bwana agamba nti abakyawaganye era omukwano tajja kugunyumira ne bwana abaddiŋŋanye kati ono omusajja yamaze omusajja yafuuse kyenyinyalwa omanyi tukanobeera ngoli kyenyinyalwa olaba essubi lino bw'obeera nga ffe twabeerako mu kyalo essubi otusala essubi ng'ogenda kusogola omwenge emini omubisi n'amenvu kati n'obigattamu essubi n'amenvu essubi nomala n'okamula omubisi ne guvaamu kati omubisi wabataddemu menvu n'eri abadde essubi kati womala kino ekintu kiba kifuuse kirimu ebyenvu kirimu ebisubisi bye bikutusekutuse kati ye muntu ono mbwa kiba mukama abankuumire embere bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebala okusiiba kansabi Allah tusobozese tusobole okusiiba ekizibu kino tukimaleko mu mirembe. Nzize wano eno bannange nga nzize okusaba okuyambibwa oba okunkwasizaako ku kintu kye neeyamye okukola nga mpita mu puroguramu yaffe eya Save a Soul Taasa Omwoyo nga tuli mwezi gwa Ramadhaani mbadde nasazeewo nafunye essomero nakyaliddeko essomero siri abasiraamu nanyini wali omusiraamu neetedde nnyo ku musingi gwa busiraamu nti nga olaba kayempe Muslim nga olaba mbogo nga bwolaba Bilal but mulimu abaana abatali basiraamu n'abasiraamu naye nga okusoboolokoka nalabye bagambye nti kyekizibu kyabwe ne baba nga basaba okwasaganyizibwako nga beere nga basobola okusuubula abaana bano bato baana ba primary naye nga beewaddeyo okusiiba naye engeri y'okusuubulukuka yetannaba kubanga yatambulira bulungi bwentyo nensaba nga mpitira mu Save a Soul Taasa Omwoyo nga tuba tulina okuyamba ku bantu aba balina obwetaavu mbadde nsaba mukwano gwange ayagala Queen Mother mukwano gwange eyakalaba post eno bwali tumanyi Queen Mother mbadde nsaba onkwasaganyizeko kyonna ky'oba oyina okutandikirako nusu 10 zonna tuzaaniriza tusobole okuba nga tusuubulula bannaffe abo nabo babeere nga beeyagala omwezi guno ogwa Ramadhaani nga bwe tukimanyi nti mu ddiini eyaffe kyo kimu ku bintu ebiteekebwako ennyesira okusuubulula oyo aba tasobodde sikobodde basiraamu bokka nabatali basiraamu oyinza okuba nga oli eyo nga toli musiraamu naye nga maama wo yali musiraamu oyinza okuba toli musiraamu naye nga olina abantu abakwetolodde nga basiraamu oba nga olina omuntu wo eyakuvaako nga musiraamu jjukira buli woowaayo olw'omuntu oyo aba afuna empeera ayinza okuba nga omuntu oyo yava mu nsi eno naye gyali eyo byebintu bye tuba tulina okubakolera bwentyo nkoowoola buli asobola kyosobodde kyonna ate mu Queen Mother bannaaye mumemba nsobokerako kuba mwebamu ku nsonga lwaki Save a Soul eno weeri ntandikidde ku tte mu Queen Mother mukwano kyonna kyolina nsaba nkwasaganyizeeko nsobole okusuubulula abaana bano nenzizaako mikwano gyange mwenna buli amanyi oli mukwano gwange nsabye okutandikira ku nusu 10 tusuubire yagenda kulemererwa mbasabye munkwasaganyizeeko nsobole okusuubulula abaana bano nenzizaako abantu abandaba obulabi social media nti bannange mbasaba munkwasaganyizeeko nsobole okusuubula abaana bano osobola okunfuna ku 0704 190-122 aba MTN osobola okuyita ku 0772-190-122 nsobola okuba nga omufuna kyonna ky'oba onteereddeko
alhamdulillah teri kibeera kitono kamu gwe muganda nsuubira nja kubanga nsobola okubagulirayo ku buwunga okubagulirayo ku ngano okubagulirayo ku sukaali okubagulirayo ku mata okubagulirayo ku mazzi byonna butto ebintu ebikola mu kisiibo tugula amenvu tugula ebbogoya bambi emisaayi emito gino najjo gyeyagaleko gyonyumirwe ekisiibo kyabwe nkyayongera okukobola abantu eri lyasobola okugamba Queen Mother zabadde nsobola okuwaayo katoni y'amazzi Queen Mother zabadde nsobola okuwaayo kilo 5 ag'obuwunga oba ag'omuceere mukwano byonna mbyaniriza basabi banga bisobola okuyamba omuseebi ng'agenda okusobolokoka oba kikozesa kuddaako mu kiseera kino sisaba ngoye anyway yasobola tugamba nti ngenda bawa sharia tuzeeyanziza n'obukaaya tusobola nabyo okubikkiriza kasa kibanga kigenda kuyamba omuntu asiibye mukwano gyange mbasaba munkwasaganyizeeko oba toli musiraamu oba oli musiraamu naye nga olina omutima omugabi mukwano ngenda kubanga nkweyanziza nga nkweyangiriza ddala nziramu enamba y'essimu eri 0704 190 122 nga ze enamba y'essimu kosobola okuyitira oba ya M10 0772 M90M22 in fact ngenda kukola program namba era ngenda gikola ku Star TV emunyenye y'eggwanga nsobola okukowola ku bantu mwezi guno ogwa Ramadhan ku lw'omukaaga luno ku ssaawa emu ey'ekiro gwana basobodde okutuninga osobola okulaba olabe Sheikh byajja okubanga atubitiramu ebirungi ebiri mu kugaba ebirungi ebiri